Listen, let me talk. Okay. I don't like this. Please. Segamu kino kiki? Kino kiki kyembuuza kino kino? Nekati nazo ziganye. Sirikali obasa kawunga. Yes. Government yinza okukozesa ssente zo supplying nomala n'emyaka 10 katonda. Natenda kusasula. Kati ono omukazi oza alita kibanyi. Okimanyi ono omukazi waliwo abamuli emabega. Olowooza lwaki Kasolo yatuuse n'akuba essimu oli ayina baakutte gwe n'oyima ebweru n'okuba mbu twogere mwogera ki ng'omukazi akutte abantu. Ebintu waliwo abaminisita aboerangako abakuba Namere tebaagala atuukire baagala okyova olaba y'omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Kale lutereevu gwe wonna wolingo tulaba ali ku Focus TV ali ku Ebron Media. Thank you so much wewe oli okubeera ng'otulaba nawe osizidde okutulaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wakkiriza n'ogamba nti olaba gino emikutu ekyokola kyamaanyi nnyo. Nze adde Wilberforce Kumuyanja of course okuwa ebyo byendowooza byemmanyi endowooza za 100% era nzivunaanyizibwako kyenkanyi so byenjogera byange gwe ng'omuntu yeseba sokaza Justin Namere batakusina ebbalamu waliwo chairman Masaka naye amulumiza okumulirako akalulu ne Farida omusomi wa mawulire nakazibu naye ensonga azingiddemu birungi bya Namere beweze baramuvula omusozi ekifo kyakagendamu anti atugamba eno NRM ki stroke mpya tegenda mukambira baganda bange ensonga ezo kyeno kubaganyako ebirowoozo kale obuligwe atulaba nze byenjogera nagamba nti njogera byange era mbivunaanyizibwako Namere ekitufu tukkirize bwe bakutenda okuzina tolina kuyita wena koma bwe bakutenda okudduka toyita woosula kitegedde bwe bakutenda okuzina tokunamira nazaalawo oba sezaalawo kuba oli mu mazina anti bwe bakutenda tosukka wena koma tosukkawo olina koma so kati Namere kyali mukola bwe kuba kuzina ali mu kunamira kati nazaala oba sezaalawe kategedde kitegeeza okuzina azinye bulungi naye kati akisusiza ali mu kunama atandise okunama ojjukira omuzungu oli gwe bavunanako MC we ayogerera emikolo olw'omuzungu okubasama mu Gomesi kati Namere kyaliko oyambadde Gomesi ali mu kubasama okunamira ki asusse wano koma so kyakola asuseemukko we yandikomye ekyokubiri ne kamera ziyitiridde tetuganye omulembe gwe tuliko omutimbagano saa zino gutwala 100% okubeera nti abantu kwebafunira ki amawulire naye tulinga abakisusizza kati nze ndi omu kwabo abakkiriza nti ebintu ebimu kisaana kulaga results kisaana kulaga results singa wali oliddeko mu Katanga Makerere awo mu Katanga nyiza kwasi okukola ki okulyayo emmere siryangayo kuko naye naliddeko omugendo kati kifo ki kyemba nkujjira bakale tonninnyira
wali waddeeko obudde okulaba gye bafumbira tonninyira oyo gwe baleeta olweggulo ku bbala walabayo oyinza kulya naye ate bwe bakuwa essowaani eyo olweggulo wali otula n'okola ki n'okuoma n'olubu kaakati kiri bwe kiti singa bino byonna ebikolebwa off camera ffe nga tufuna bufunyiriza uti walabye akatambi eggulo minisita Balamu ng'abula waakiri okufa ku ssimu gyayogerako amukube bukubi ki amuyiseemu luyi lwa nsonga ki nti asuse bwe yandikomye minisita ali mu communicatinga n'abantu abayise bagonjole ensonga ate ono takkiriza oli ayogere atugamba looya yasoma era mukazi muyivu but waliwo kye bayita communication okuwuliziganya n'omuntu kyo takikkiriza eddoboozi eriyiseemu nnyo kyegambye kiri nti asuse bwe yandikomye kati ali mu kukunama bukunami ekinaava mu kukunama kwe kubeera nga bamuliggula buligguuzi kati nnume yakigo nkugambye akatambi ako akasatulating era wonooba okafunye osaba okateke ku vidiyo eno Balamu atuuse okwagala omukuba oluyi bwe kituukira ku ssabwe eriti nga Balamu kyakoze akimanyi kamera we zizi zimukwata naye olw'obusungu ne kayitamu kati just imagine singa tewabaddewo kamera nameroya bwe buba looya fine byayogera abisimbulizawo bw'obanga oli looya it is okay naye nkugambe toli looya kusinga balooya betumanyi toli looya balooya betumanyi baseggona okategedde service delivery gy'oliko gy'oli mu kufeffeta abantu okubalaga tubeewoko n'ebintu ebikolebwa nga tulabaliza otisi deka abantu batuwe ku bujulizi bannange namere okuva bwe bajja ekapuco lweno amalwaliro gaatereera deka tufuneko ku bujulizi naye nga si everything nga tigenda ku kamera ekyo kyekyobulaba ekisinga obuzibu nti abantu batandika okulondalonda batandika okujjamu emize enkuba eri mu kutonya nokuteerayo ambuleera bakulaga bakutereka ambuleera ino bafande bakwatiridde wenna kiki kyogezaako okwolesa twali tulabye ku banene nammere kyalibawo okulaga bwebagenda bitundu ebirala bwebanno baffe batambula nabo bebakwatanga abaleka mu poliisi olwatuuse wano mu Buganda lwaki mulimu mwana kulaba ebyana n'abaana bwoyo minisita Kasolo naimira ne bweru bwana akuba essimu buli muti yageza kugamba etulina kusosola oba weenaalemu netumukwaje oba opposition netumukwaje anti wenkubuliza gwe nammere we bajje ne bakulumiriza be wali emwanyi z'abantu lwaki tebakutejjeeko awo wennyini ebyo netubiraba oluvannyuma omukyala yazze n'obujulizi ng'abulina era ebyekomedde gye byagenza okukkira nga bagamba nti seti yamusasudde kiteeza kyabadde ki kati tutubanga tugendera ku kituufu njala tukolerawo awo wennyini Balamu yandibaddugawo bannange simama yako sasa mpingo nekola ki kati tugambe mbu amateeka gali gafunye liiso anti ye bwagamba mutayagala gabe na liiso gabadde gasookera ku ye gwedde soko okwata jeeke ne bakola ki netubigonjoola oluvannyuma naye nga bamaze muteeka ku mpingo ekyokulabirako because tuli mu kufeffetta na kunoonya bali banguzi tuli mu kunoonyeza abantu abakozesa obisente y'omiwa omusolo kakati oba naawe osanze oli victim kamateeka gakukoleko tulabe ntegayina maaso then nekirala simanyi minisita Balamu ne nammere lwaki bayanguyiddwa nnyo Bulambuli Nebbi Gulu ngeno face osobola otya okuyonja ennyumba eno emanju mu ttooyi ku kayuno okayonja bulungi ngeno maaso g'olujja wazise waliyo kyukyu the face ya service delivery face kamera we zituukira eya Uganda ye Kampala kyofalaba buli muntu ina buli sekita gy'olimu okulaga nti eri successful wekola erina kuba Kampala ng'ekola ki ng'eteredde kati ogamba otya nti osooka kuyonja eri mmanju w'ettooyi ng'eno feesi y'ennyumba abantu we batuukira mu ddiira abantu we batuula tonaba kuyonjaawo Balamu nename kyeki batutte eri mu byalo okusooka okuleka abali ba ssente ensajja nga batudde wano mu kibuga Kampala n'oyitawo n'ogenda eri kye bagala okulaga ekyo kimwagala tulaga nti mukola nnyo nga muli kubali eri baweewe oba
bano abeeno bo tebakwatwako twagale tutandikire eri Mujenga mufunza. tuje tukogole lumu ne maaso anate eyo gundi nfu approach nfu sooka ne wano bali bajja kwetereza bokka sooka ne bano bali bajja kwetereza bokka kulwa nsonga buli okwata omulandiira guno omunene n'ogutema first buno omulandiira obulala bujja kumanya nti ekijja siki kakati bw'osooka ne Kampala wano mu face n'oterezaawo ebisigadde bigenda kwekola byokka otherwise osobola kusookera eri ate ng'ojja ofunza tumanyi tutya nti onoogenda okudda eno ng'okooye onoogenda okusemba eno ng'okooye so kakati bino bina bikolebwa ne kamera zisusse wadde twetaaga service delivery but ekituufu kiri nti waliwo tutuuka nga service delivery yammwe etuuse nga yakwerabisa awo nyini ng'oli mu kwerabisa ayina kutandikira Kampala mmere tetwateesa wayina kutandikira naye mu protocol engeri gye yandibadde akolebwamu oba akwatibwamu nammere mbadde nkusuubira nti olina kutandikira wano abantu we balabira anti mbuuza twate gwengaani ulira nze kati ng'omuwabuzi alaba engeri ebintu gye bina okutambulamu nammere we tuba twakkaanya oba wajja okulaga abantu ekyokulabirako bw'oleka Kampala nga feesi ya Uganda oleke ebikolebwe nga byebikolebwa ogende eri ku kyalo mu kyalo okyunya abantu ekitegeeza tonogedde eddagala kizibu mbuuza ekizibu kiri Kampala oba kiri worldwide ekizibu kiri mu national wide Uganda yenna naye Megatron Kampala gugamba nti nammere batandikidde wala yes eyina abagikulira abalinga 8 eyina baminisita minisita Kyova Togabi aliwa Bwedakaseke naye aliwa tuyina ono omusiraamu Miss Kabanda yes balina MD omukyala yekanagenda ne bagira ebijja bya Messi yes ne babifefeta eyina road mayor eyina bakansala eyina baki ye nammere ne bano basa ne bagamba katwandikire nze wembanje mmere tondowoleza nti fena twandike na nyama nze ninaze wembanje mmere nga bampadde ettooke n'ennyama tandika na ttooke ennyama gyensembyayo kati gwe wonvunaana akawantu katono megalabayo oyogedde ku kya nammere ekyo gamba nti enkola gyakola emirimu gye erya profession how kiribe kitimega otuuse kussa ye kambuuze okuba nammere baramuyita ayina wakamera wetuli baramayira kaluvinika yange ono ayina sinisita naye mwenna amaaso mugajja ku nammere kyakola mugaziza ku mega simanyi omugaati gugenda okulakira segwenda kundakira labye ne Farida aleese obukaaya ali ku mukazi abayina emisango gye beegeri egyedda oyogedde ku nsonga y'emmwanyi omukazi yabannyonnyodde n'abagamba yesu wa supplying naye sente naye sinnakola ki era baakubira state house controller baleki n'agamba nti ababanja ensonga zaabo tuzimanyi era babanja miliyoni emitwalo ne babawa miliyoni ebi era abadde azibanja ne bamuwayo emitwalo miliyoni nti mambi naye alieko kati ono yaliira megalabayo mu sinabyo yenyini kankwatirawo yenyini gyogambye wetwali ku kituuti wali mega walaba vidiyo ng'omukyala bamukazi akaza bamulaga byayogera ali mu kufulaminga nammere balamu yennyini yogera byokakasa jogera kyokakasa towogana omukyala ali mu bbaga bana ne bwino omukola ki mulina nammere yennyini ali mu kuwakanya omukyala nazikuwaddi twayogera ddi nakubira ddi essimu kambuuze state yagenze okukakkana ng'eri mu kusasula biki byetamanyi okusinziira ku bipapula bye basayininga byo biraga ki ate biraga nti bali balina okubasasula sente zaabwe alina okubasasula nammere ne ttiimu ye gyakola naye nammere state house si state house but the fact is mega ojje wendi noŋŋamba ebintu bino wammanga nti munnange olina enkoko z'otunda ye netugenda gabira abantu enkoko ku kyalo tugenda bagabira enkoko igwe mu kaseera ko position gy'oba oyogereramu oba okiikiridde oba okiikiridde gundi tulina abantu abasupplyinga nga ku kyalo eyo n'asupplyinza abasirikale oba kawunga ebiki byonna yes gavumenti oyinza okukozesa ssente zo
nosaplayinga nomala n'emyaka 10 Natenda kusasula. kati ono omukazi olowooza ali takimanyi okimanyi nti ono omukazi waliwo abamuli emabega olowooza lwaki Kasolo yatuuse n'akuba essimu oli ayina baakutte gwe n'oyima ebweru n'okuba mbu twogere mwogera ki ng'omukazi akutte abantu ebe nti waliwo abaminisita aboerangako abakuba Namere tebaagala atuukire baagala okyova olaba era kinnuma nnyo baagala akomeeri ndowooza balina ku Museveni baga kimala eno tumena kwekolera kyokolaba kyofa togabye omulaba ku bunnyali akajja kano mulabye awo bagambe Museveni eno kati ate tukola tekizanye Kampala tumuterezezza tuli mumutereza bali omoosi otandika ati okayana muve malwaliro gange emugendayo mukimayo ti nja beekolerako gwe bakolako Namere bamuvuvu bano ebyaddala bano abaana ababbi era Namere simanyi kikyali abakutte sitoko mpya abadde ajja bakola bulungi gambye bano abatandise bonna okukola banati mulaba ebinnya ngenda kulwana nammwe kyokola mwe muti bagamba Pulezidenti Museveni ate twabyetandikiddeko tusinga nebwatajja Namere kyakola kyekyo naye batandise mukuba nga bamafiya Mega tuleme kuva ku byafaayo ojjukira igigge yaliwo omukyala Betty Kamyo ayina be yakwata naffe tutana naga ssente engeri gye zifulowinga engeri gye bazibbamu ekyasembayo kyamugambye bwe yagamba takubigere era omukyala bifayiro byo byonna n'abizingako n'ateeka mu kaseera ayinza oti yali kirini naye ali mu kulaga kyeyakola kyali kitaaso kiyinza okuba kyali kitaasa gundu yali namisango ulira ali mu kulaga nti yali ali ku kintu kyekimu ono Namere kyali mukola ki kyali mukola naye tutuka ekiseera mugamba takubigere mbadde nziza okugira kugamba Namere mbu kyakola kibi Namere bamuvuvuba mulira we wakoyise wrong omukazi akutte aba PDM jukira yali mu microfinance sente zonna yazigaba lwaki ayagala bimalire ku simu ng'ate Balamu yogera naye Balamu naye n'ekizibu era nkigamba yes kino nkigamba Balamu ne Namere tebajja kukola anti nkubulira kati baminisita abamu mikwano gya Balamu ate nga si mikwano gya Namere babeereri nga banywa akazi tukakoledde ki ate nga Balamu ali waggulu kyova olaba ono yatuse Balamu n'anyiiga ayagala omuyisaamu naye ng'oli ali ku simu byayogera ono tebitegeera amuvuvu waliwo omuntu okwanguyira kati mutusaasire twafunye piala wa Namere Mega kati piala wa Namere akalwa kategedde engeri gye kalondeddwamu engeri gye bakabyemu eno muba mugira ono ng'abala enduulu evuga olinagira abantu 10 balonze ono tewali kuddamu nduulu ng'evuga ekyabadde ono promota 15 nebalangiryafuna sibalaba bange wolo n'akalala wemala okubala 235 okkirizibwa eno namba 234 ate okuvaayo eri nodda eri mayiga kugumundi kulayini omendulo yabadde mukalulu baba bakabala kuli ngoli tebannamubala bati bannange unafunya olina okutabala kyabudi kume kyabaddawo Namere ekintu kyakola ayogerere ddala kino kimugamba nti mu gavumenti ya muzeeyi nga bw'ogiraba kino kyakola kimala amalako Namere amazibaga nti Namere tagenda kumalako Dembala ade watata bigere ndo bijja mutta bigere bijja Mega amazima gali ndwakita malako bamafiya bali mu state house bali mu parliament bali wa kati bali omuso taliko tokugamba mbwe wange kujja wateredde dda soyo saawa eno tubadde bugundi yebola bakavuga ebola taliimu navayo n'akakasa ulira yavuddeyo navayo n'akonfaminga tetukyamulina tumulwanisizza tetukyamulina ekiri mu basirikale bakoma abadde batugira uniform bagambye mbu akawunga kaabwe babagamba bawa kilo 10 babawa 3 ezisigadde obaziddawo babana ne bazitikka ne bazitwala stock empya esobola okulwanyisa ddala buguni ebigwawo stock empya no gye tulina ya basobola okulwanyisa ne bamalawo ng'agirwanyisa nga Namere ako akoleko kyakoze
akuleko kyawe kyagenda kola bino bigenda tukatiba kigenda ku kabaleke muko kale tu wamuko oyabade mega mwogezi bwa Nammere era bwe tuvaano tuwe ku nkalu tugala kulonyako otuoteyo ko so omukulu nga bw'omuwulidde atugambye saidi ye era ogitegedde naye nga nze wamma nga bwe nnyogedde okugamba nti bino byonna bibeerawo naye amazima gali nti gavumenti ya Uganda tugirabye ekizibu ekiruma abantu oba ekizibu ekigenda okulemesa bannammere kigambye kiri wano feesi ya Uganda eri wano Kampala ebizibu bino nange n'obinogera eddagala birina kutandikira wa Kampala ate n'ekirala bano beero si 2 mana ero si 5 ero si ki boli mu kunenya bobuleminga kati boli mu fule boteeka mu kamera si be bavuddeko ekino ekirwadde ekyokulya ssente oba ekyokuwutanya ssente y'omusolo ekintu ekiveenu waggulu right away from the ministers themselves bo bennyini bebakiteekawo ndabye kyofa togabye mega gwe abadde ayogerako abadde makindi Ssaabagabo ng'ali mu kulondera ku ssente ezaweebwa ingini okuba nga batereza oluguudo emyala gino egyese egiri baliwo ekkubo nga gyalimibwa bubi abuza okuba omusajja oli amugamba biki bino bitukole muki bituli mu kukola this is what happens simanyi President Museveni ayinza okuba ebintu bino tobitegeera this is what happens bwe bateeka budget ya 1 billion ku luguudo nti okuva wano okutuuka wano it's 1 billion money kikino kye bakola bafuna ba contractors abaabwe bwe bamala obafuna contractor musajja watu asayininga 1 billion era mu bitabo ekola ki neruma naye ate mu reality nga musajja watu afunye miliyoni zebyeka dusanvu dola 5 kwa amba tema kiwato ate 5 kakati mu ngeri yonna contract ono bambi ayina abakozi bakozesa ayina okugula material bwakozesa kyekiddirira kwe kukolera oluguudo nga enkye emmotoka egenda kuyitamu emu bbiri lutandika okukola ki because sente zatemebwa kiwato kati nsaba Nammere n'ebbala bwe muli mu kulwanyisa ebintu bino by'enguzi tutandikire ku ba ministers bennyini n'abantu abali mu kubola ku procurement abantu abalocatinga contracts zino contracts zino ziva mu bantu abantu babagulidde buguliriza okufuna contract kankusesene kino bw'obanga bayisiza contract y'okulima oluguudo ba contractors basooka teekayo kaki bidi asooka ku biddinga ekiteza ateekayo ka sente kisa ne sente zigenda okujja ziri nga bazitemye nako ate naye alina okuzzaawo gye yajja zitya kakati substandard gundi services zetufuna tukize tugane ziva all the way from the ministers abantu abali mu kubanga battanya oba bateekateeka ebintu bino mu nkola bw'obanga olwanolwanyisa obulyake buli w'enguzi n'okulya ssente y'omusolo tutandike n'abanene w'ebikonge byennyini bitereze sisitimu yaabyo tuke tufune ekintu kye twetaaga awo nyinyi nga tuku nsonga za Nammere kuba akyali mubaka mujja yakayingira ebyobufuzi ebiri direct oba ebiri open political career ye walitwaliraawo enegenda mu maaso oba alimu wetinda ku ttafaali nedda nga maliriza kuba producer atugambye kikazi weddeyo naye nga maliriza Nammere what you doing okikola bulungi mu kifo ekikyamu you doing right thing at a wrong place ekintu kyokola kirungi nokikolera mu kifo ekiki Uganda si bwetu bwe tukola Uganda tuzze tukola ebintu byaffe era nga tubikola gadibe nga lye Uganda ekiwuka ekitulimu kiringa saawa zino kiringa saawa zino ozze kuvumula kirwadde kya siriimu naye ng'ate abantu already abamusaasanya nabo tobakutteeko gwe ne bw'ovaayo otya n'obeera n'oyiya eddagala litya nga tojjeewo kiri oba tolina kyokoze kati kyenjagala Nammere kyoba olina otukolera one olina okufuna system nga system eva waggulu oba wakugjawo kino system yo nga yeesigamye ku basajja bali waggulu w'obuyinza ngamba baani nga ngamba nga Muhoozi himself ngamba nga abasajja basale nga be balina okuba abasaale nga n'obubaka bondi ng'olina odeva waggulu ate ng'eri direct so si gwe okulaga nti gwe okikulembedde otherwise
abantu bolimu batemu, abantu bolimu babadda, abantu bolimu tebakyaswala, abantu bolimu tulabyeko bebazikiza nga tebakyali balamu because balina ebintu bye bali bakola ebibalabisa. Kuba mwaka faananyi omuntu eyalabisa Anita Among yamumanya before nga tebinnaba kwabika. Okategedde? Eno gavumenti mulimu ba mafia abakyasobola okukola bina kibaagala olw'okubanga bo balina okuggusa ebyabo. Omusajja ojja mutira political career ye ng'alina kujjawo. Yesebo. Okay, nakazoka mabanga abandika mu ssente nga si bibala biba focus invest services bagamba beyune bakole omukolo nandasindikwa omukolo otaligenda kwejjusa kuddamu kuba omukolo gumanyi mu mwaka mbulambu ensembe ukole omulundi ogwa tusaba kulambaga anagata omwaka mulungi ddamu. Genda ku TikTok yaabwe Focus Invest Services olabe biki bye bakola. Ekyokubiri gwe ayina kampuni yo mwegala ku brandingira stickers, business card, sign, post, billboard byonna oyagala kintu kyonna kibayita branding beyune bakolere branding omulungi aba Focus Graphics and Branding baba bikutusaako bulungi nnyo so nga ate tujja kujjukiza aba Bicycle Kick bagamba Tereza Makago omusajja erinnya lya waka omusajja kojaka gatagamba ne woba tozeeyo na kaveera naye nga watereza ekisenge byabasajja bebawahaga y'omusajja nga bali mu myaka 5 nga mukazi wa akyadduka okugula gate owanga atuuse sawa zino sanga omukazi wakumana n'emyaka 3 naye nga asindika akaana atusana kusika lujiba that is it. So Bicycle Kick akufuula omusajja omukyala gwayayanira okudde waka y'omusajja gwe bakulira nga daddy honey where are you Bicycle Kick. So kojaka tumunoonyeeko akutuuseeko Bicycle Kick tugenda kusukawo nnyawo wadde balayo falungi nnyo singa gyetwalategedde paka kati tusinkane mu vidiyo eziddako ku subscribinga ku Focus TV bingi